tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Ate nagaana ki nkwaniriza omulabi gwa Lugonvu's Show njagala kwebaza gyonna gy'okoze olwaliro. Bw'oba ng'oli bulungi twebaze Mukama okuba ng'oba oli awo akusobozesezza. Abalina ebisoomooza sijja kkowa basaasira oba oli awo, naye byonna mu byonna nzikiriza nti okusoomoozebwa kutuyitamu abasinga bye balaba ng'ebizibu kitundu ku bulamu bwe tutambuliramu. Ate kibeera kyakuyiga mu lugendo lw'obulamu bwaffe, kubanga obulamu lugendo. Tukomekerera mu ntaana naye nga lubeera lugendo lutuusa mu ntaana. Bye tulaba ng'ebizibu kwe kusoomoozebwa kwe tulina okusanga, naye nga bye tulaba ng'ebizibu ke kasengejja akatulaga bannaffe n'abatali bannaffe. Nyina gwe ntera okwogera nabo naye mbagamba nti olaba awo w'oli tosobola kwana mukazi n'omanya nti akwagala oba takwagala. Olaba awo w'oli omusajja ajja okukwana tosobola kumanya oba akwagala oba takwagala. Lwaki? Oli watutumu, olina ssente, ku bibiri alina kyakwagalako. Olaba awo waali kizibu nnyo okukwana omukazi n'omanya nti ddala azze mu bulamu lwa mukwano gw'alina gy'oli oba alina kyanonye. Waliwo abantu ng'abaagalwa be balina babalina lwakuba bali bulungi. Kakati kyekyo kiga nti ebiseera ebimu bye tulaba ng'ebizibu abalala bagamba nti mu nsi tebiba bizibu kuba kusoomoozebwa, kabeera kasengejja akatulaga baani bannaffe n'abaani si bannaffe. Ku bantu b'otambula nabo, ku bantu b'onyumya nabo, ku bantu abakusekera abasinga nkwezenge ezisekera ayengeza. Abasinga bajja gy'oli si lwakuba beetaaga okubeera naawe naye lwakuba olina kye bakwetaagako. Oba tusabengayo Mukama atuwengayo akadde ak'okusoomoozebwa, lwakuba nti ate awo we tusinga okunafuira. Naye mu bizibu abasinga nga bwe babiyita, wakati mu kulemererwa abasinga nga bwe bakuyita, Mukama wakwanikira amazima g'ensi. Kwolwo lw'omanya mukyala w'omutuufu, lw'omanya mukazi w'omutuufu, lw'omanya mikwano gyo, lw'omanya ab'eŋŋanda abatuufu. Waliwo abantu nga walugana naye nga takwetaaga nga ggwe alina kyakwagalako. Kizibu nnyo okumanya ebintu ng'ebyo nga tuli bulungi. Tukome okukaaba nga tugamba nti ebizibu bitususseeko. Nedda, waliwo okusoomoozebwa kwe tuyitamu mu bulamu ne kutushepinga. Abantu bangi bali bulungi ku lwaliro naye ng'ekibaleetedde okuba obulungi embeera yabashepinga. Yunivasite y'obulamu, essomo erikyasinze libeera mu bulamu bwe tuwangaaliramu, abantu be tutambula nabo. Njagala ojjukira akaseera akaali ak'okusoomoozebwa, njagala ojjukira akaseera akaali ak'okunyigirizibwa, njagala ojjukira akaseera akaali ak'okwegaanibwa, njagala ojjukira akaseera akaali akwa buli omu gaga nti oyo awedde. Baani abaaliwo? Wangi, baani abaaliwo? Totunuulira bano abazze ng'olina w'otuuse. Tunuulira bali abaaliwo ng'olemereddwa. Tunuulira bali abaaliwo nga tolina ky'obaliisa naye nga bagamba nti katulye ku kano, nga bagamba Lugonvu tofaayo ogenda kusituka, nga bagamba Lugonvu si y'enkomerero, enkya oli bulungi, ekikulu gwe weemeramu amaanyi naye ffe tukumanyi oli w'amaanyi. Abaaliwo nga bakuzzaamu amaanyi agaali gakuwedde, mubaali bameka? Ebiseera ebisinga tebawera 10.
oluusi otunuulira n'essimu nga tozeetaaga, nga bonna abalimu onoonya omuntu omutuufu n'akubula. Nze nyina gwe nali njogera naye ne muga nti nze munnabyabufuzi bwankubira essimu muwuliriza bwe mpuuna kubanga mmanyi alina kyanjagalako. Omukwano gwabwe ogwa ddala nsooka gusengejja okuggyako nga mwali ba mukwano oba nga ba muliraanwa oba nga mukolera wamu nga mulina ekibagatta. Naye nti Honale Bugundi ankubidde essimu alabika ayagala kumwogerako ku bowaholo ze yazimbidde abalonzi. Akaseera koyita ak'okusomozebwa ke kaseera kakatuufu k'osooka okwetaaga ng'akasana ak'obuwanguzi tekannayaka mu bulamu bwo. Kyabulabe nnyo akasana k'obuwanguzi okwaka mu bulamu bwo ogende n'enkwe zenge zigenda kukusaanyaawo. Njagala kugamba ekintu kimu. Kiyinza okuba ekizibu okukkiriza, naye ndowooza mu bitundu by'oba osinga obuteesembereza yeyo gy'ozaalwa. Nkiddemu bulungi. Mu bitundu gy'oba osinga obuteesembereza yeeyo gy'ozaalwa. Ewammwe gye bakuzaala ate ye wali balabe be abasooka okuviira ddala ku bajjajja paka ku baana abato. Muganda nkubuulire, kiwulikika ng'ekizibu naye ge mazima. Ekisookera ddala emitima gy'omuddugavu gitambulira ku njogera egamba nti tewaleeyagaliza ya munne kuzaala nduusi. Mwasomanga mwenna ne gwe wasomanga naye, maama we ayagala omwana we abaawo w'oli. Ekyobuwumbatuutu ekibaawo nti mu kifo ky'okunoonya gwo atuuse awo agambe nti ne munno lwaki omuleka emabega ate akuba gwoddeyo obeere nga ye. Nali neebuuza abasajja lwaki edda nazzi kuno ng'omusajja ava gy'azaaliddwa ebbira n'agenda e Busubi n'agula ekibanja gye batamumanyi n'abeera mupya. Ekimu ku ky'obulabe ekisinga kwekeera ku makya n'ofuna ssente ezizimba emizigo, kwekeera ku makya n'ofuna ssente ezizimba loogi, kwekeera ku makya n'ofuna ssente ezizimba ekkolero n'oliteeka ewammwe. Si kibi era tekyandibadde kibi, naye abantu bakifuula ekibi. Kubanga abantu ku kyalo bakyajjukira oli gwe baalabanga tebamanyi ono mupya era beebuuza nti nga yakikola atya. Abantu si bangu nga bwe tubalowooza. Era ensi tekwagaliza nga bw'olowooza naye gwe weeyagalize. Nedda, gwe keera ku makya Mukama akuwa obusobozi ogule poloti, otuze abantu 10 obagambe ndaguze poloti. Abasanyufu bali babiri. Waliwo omwabiri esaawo tayagala kumanya oba oguze mu mateeze binnyamba ki. Oguze kati nze binkwatireko wazi. Eyo bizinesi yo nze binkwatako naye waali takwinaako buzibu naye tebimukwatako. Ne tuba n'omusanvu ogw'obulabe. Lwaki si be bagiguze, lwaki gwagiguze? Emitima gy'abantu gijjudde ekigambo lwaki sinze, naye gyasiimuukamu ekigambo nti Mukama olwange lwaddi. Tetwebuuza, tetusaba na Mukama tulaga lwaffe lugenda kujja olunaku olw'obuwanguzi. Akasana kaffe akalungi kagenda kujja dde, naye tuli ku bantu Mukama baayanukudde nga tubuuza lwaki si ffe. Ate nga gy'emitima gy'omuddugavu, gy'emitima gy'abaddugavu, ye neeyisa y'abaddugavu, bwe bulamu bw'abaddugavu. Ku buli bantu 10 abategedde obuwanguzi bwe, abantu 2 be basanyukidde obuwanguzi bwe. Omuntu omu ali awo tayagala kumanya. Abantu 7
bafuuse ba busungu gy'oli, kubanga be baagala okukibeera. Bwe batakibeera baagala abaana baabwe be balina okukibeera. Singa si baana baabwe waakiri bandibadde ba mu nnyumba nga be bakibeera, naye lwaki ggwe? Naye bano tebalina tulemesa kutambula, wabula gamba nti twegendereza abantu, ensi tetwagala nga bwe tulowooza. Era nze ndaba nnyo abantu abakira ku makya, oluusi oli ataddeyo puusi, oli alina kyataddeyo, olinaga nti nze sikwagala. Ekyo tekikola mawulire ku muntu alengedde ensi. Oli nabaako kyataka, akawala ako kantama, sikaagala, gwe n'oyogedde. Naye ate alinayo abalala abatamwagala, naye abo tebajja kumujja ku mulamwa. Gwe ky'olina okusooka okumanya, ensi si nsanyufu gy'oli, naddala ng'otuuse ku buwanguzi oba ng'olengera obuwanguzi. Ekyokubiri ky'olina okumanya, ensi tekwagala. Ekyo bw'onaakiyingizaamu ogenda kutuuka akaseera nga tewali kigambo kye bagamba ne kikuyugula ttama oba okukujja ku mulamwa. Abantu bangi baluuzinga olugendo lwabwe lwabadde atandiseeko, oluusi ng'abadde alina ne waatuuse, omusingi amaze okugusima, empanja amaze okugisima. Oli najja n'amugamba ekigambo ekimuwugula, n'alowooza byonna byakola tebirimu makulu. Naye abo baazaalibwa kubeerawo. Era ekibateekawo kwe kutufuula abazira, nti wakati mu baamwogereranga laba Mukama bwamwanukudde. Kati ndaba abantu abagamba twamulaba, oyo nze nabagamba namulabirawo. Feeriya babeera baamulabirawo, n'omuwanguzi babeera baamulabirawo. Nagamba nze oyo omwana namulaba dda, nagamba ekyo bakyogera ng'ogudde, nga buli kyobadde olina kiweddewo. Era be bajja naga nti nagamba oyo omwana namulaba dda, nagamba ng'otuuse ku buwanguzi. Winnie Nwagi sheeba kumusala, bandigambye baatugamba. Bwe yakikubye baagambye baatugamba. Gw'olina okutuukiriza bye baagamba abalala oba okubisaanyaawo. Bwe tuba nga tetunatuuka gye tulaga, abantu baabagamba tetujja kutuuka. Naye bwe tutuuka gye tulaze era baabagamba mbu twali bajagujagu kuviira ddala mabega, naye nga baabibagamba. Buli muntu yabadde awaga oyo omwana gw'olaba, naye ng'abawagira be bazze bamukuba. Omu ku bayimbi abandibadde beetamwedde okuyimba n'akita ye Winnie Nwagi. Y'omu ku bayimbi abasinze okuvumwa n'okuvvoolwa, forgetting nti y'omu ku bayimbi abasinga obulungi mu Uganda. Naye ensi yamukyawa, era kyabadde kiyinza omubeerera ekizibu okutegeka show yonna, kubanga baakimusiiga nti ensi yakola ki? Yakukyawa. Ne bwe bagamba ensi tekwagala, gwe weeyagale. Eyo ensi ye yamukyawa, eyajjuza lugogo, kubanga ekyo kifo yakyetise. Tewali show yabadde successful nga ya Winnie Nwagi. Ate abantu batusuusuuta nga tebatwagala, naye kitusuusuusa baagala tubeere mu comfort zone, tulowooze nti byonna byaggwa. Muganda wange, bw'onaagwa bagenda kugamba ensi nti baabagamba, era bw'onadda waggulu bajja kugamba ensi nti baabagamba. Bw'onaafeeringa bajja kugamba ensi nti twamulabirawo, era bw'onaatuuka ku buwanguzi ensi bajja kugigamba ekintu kyekimu, twamulabirawo. Gw'olina okusalawo ki kye baalabirawo gy'oli, buwanguzi oba kulemererwa. Tewali agenda kukwata ku mukono, tewali agenda kudduukirira, tewali agenda kusika ku mukono. Gw'olina okutambula olugendo lwo olusooka, abalala bajja kukusanga mu lugendo. Nkiddamu, gw'olina okutambula olugendo lwo olusooka, abalala bajja kukusanga mu lugendo. Kubanga si beetegefu kwonoonerako bwa feeriya, kwonoonerako gwe bakyalaba nga feeriya. Kati buli omu agamba nti bw'otegeka ekivulu saako Winnie Nwagi.
kubanga ali bulungi. Era buli omu emabega abadaga nti bw'otegeka ekivvulu teekako alimpa lusuku lwa seminti. Muganda wange, ensi eno ogiraba? Kati waliwo abatandise okugamba nti baatugamba. Bw'obabuuza mwatugamba ki nti kwolwo tazzaako. Abo gye bali. Kyokka wali nga yaakakuba lusuku lwa seminti, waliwo abaagambanga twabagamba nti oyo omwana agenda kubeera muyimbi. Eyo yensi, eyo yensi, eyo yensi muganda wange. Ng'oyagala okubeera successful with or without them, beera. Wakati nga weebali obanga tebaliiwo, mu kaseera nga bakweganye obanga tebakweganye, lumba obuwanguzi bwe butandika naawe. Bonna b'olowooza okukubeererawo tebaliiwo kubanga tebalina kye balengera. Waliwo akaseera nga n'omuntu asobola kuwola wadde 2,000 kubanga akimanyi talina kyagenda kujjako. Ne wabawo akaseera nga abantu bakwegayirira kuwola bukadde na bukadde kubanga bamanyi balina kye bakujjako. Abantu batwagala tuliko we tutuuse. Bw'oba tolina kye waabadde ensi gyesonyiwe. Kituzzaayo mu byonna tulowooza nti ensi ekwagala, naye mu kwagalwa oba mu butaagalwa okyalina olugendo lw'okutambula. Tambula olugendo lwo. Abakwagala banaakusangayo, naye nga teweerabira nti buli otambula olugendo okutuuka ku buwanguzi ate abakukyawa bangi kubanga baba baagala be babeera bo. Lwaki sinze? Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko ŋŋanda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Tulimenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite Olcom petrol station. Esimu noti 756 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 oba noti 752 Focus Construction Company. Let's build the future. Tubirowoozeeko, twefumiitirize, tulowooze. Ensi bw'etyo bw'eri. Era abantu bangi baga nti mu kitundu kino mulimu enkwe nnyingi, mu kitundu kino mulimu entalo. Buli w'ogenda waliwo entalo, waliyo obutaagaliza, waliwo obukyayi, waliwo enge, waliwo obulogo, waliwo obubbi, waliwo obusezi. Buli kitundu kyogendamu mulimu ababi. Naye gwe sigala ng'oli mulungi. Oba ababi we bali oba tebaliiwo, gwe sigala ku lugendo lwo olw'obuwanguzi.
tusinkane ku Divine Hotel ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ku meet and greet dinner n'abaana baffe n'abantu baffe abasikosel okuyingira kwa bwerere okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya. Bw'otuuka ku geeti bagambe nti ngenda ku dina ey'abasikosel. Njagala kusooka kwebaza baganda baffe. Tulina enteekateeka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda tugenda kubeera ku Divine Hotel ku Lubaga Road. N'olwekyo mbayita mwenna mikwano gya Lugonviizi Show, abantu ba Lugonviizi Show, mujje tubeerewo okuyingira kwa bwerere, tewali kusasuza, tewali kyonna kye weetaaga. Jangu ne famire yo, jangu n'abaana bo. Tugenda kubeera ku Divine Hotel awo ku Lubaga Road nga ku Popopo. Bw'otuuka ku Popopo bw'oba ova ku sayidi y'eno Ekibuyi mu Ndeeba, wooteri eddaka awo otambulira butambulizaawo, wooteri eddako bagiyita Divine Hotel, we tugenda okubeera nga tulyamu, nga tuwayaamu, nga tunyumyamu n'abaana abasikosel n'abazadde abalina abaana basikosel, okubazzaamu amaanyi, okubabudaabuda, okuwaanyisiganya abaana bano, abazadde bano okuwaanyisiganya. Nkowoola abazadde mwenna abalina abaana abalina sikosel, nkowoola abantu mwenna abalina akantu ako ka sikosel na lubiri, temubulayo ku olwo. Ng'ennaku z'omwezi 30 tugenda kubeera ku Divine Hotel okuyingira kwa bwereere. Tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kuwulira ebigambo, tugenda kunyumya, tugenda kuwaŋŋana amagezi, tugenda kweruŋŋamya. Ng'ennaku z'omwezi 30 lujja kuba Lwakutaano. Nkusaba ku olwo tulumyuse tubeerewo. Abali mu mukwano, abateekateeka okufumbiriganwa, abafumbo olwedde abatannazaala, abafumbo abalina abaana kababeere nga balamu, abazadde abalina abaana basikosel, abantu nga muli basikosel nga mukuze, na mwenna ku lwange ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kubeera Lwakutaano. Tugenda kubeera ku Divine Hotel awo ku Lubaga Road okuyingira kwa bwereere. Tutandika ku ssaawa 4, jangu obeere ng'otuuse. Enteekateeka ku ssaawa 4 zigenda kuba zitandise. Tujja kufuna ekyemisana ekisava, tugenda kufuna okwogera okuva mu bantu ab'enjawulo. Abayiseeko mu kusoomoozebwa kwekumu, tugenda kufuna okwogera okuva mu bazadde ab'enjawulo. Ababaddeko n'abaana abasikosel, tugenda kufuna okwogera okuva mu bantu abakuze ne sikosel. Tugenda kufuna okwogera okuva mu baana abayita mu mbeera eno. N'olwekyo nkuyita mukwano ku lwange ennaku z'omwezi 3 jangu tubeerewo. Mikwano gya Lugonviizi Show okuva mu bitundu eby'enjawulo tubasuubira okubeera naffe ku olwo olwange ennaku z'omwezi 30. Okuyingira kugenda kuba kwa bwereere, tewali kusasuza wadde n'ekimu. Okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu zino 0709 66 85 66, 0709 66 85 66, oba ku ya MTN era ng'osobola n'ogikozesa ku WhatsApp eya 0775 444 987, 0775 444 987. Nze gwe ffe basanyufu. Wesiri wootali we tutali tebalina ssanyu. Nga 3 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kuba Lwakutaano, olusemba mwezi guno tugenda kubeera ku Divine Hotel ku Lubaga Road by ssaawa 4 banga otuuse. Okuyingira kwa bwereere. Mwebale nnyo. Maaso awo ngenda kubawa ku mannya g'abantu abagambye nti Mwami Lugonvu togenda kutambula wekka mu kino, naffe katubeerewo. Waakiri akatono ke nnina, oba kanaagulira baana bano ddagala, oba kanaagulira baana bano sowaani ya mmere, oba kanaabagulira giraasi ya juice, kubanga tugenda kulya, tugenda kunywa ate nga tewali kusasuza. Maaso awo nja kusobola okuba nga nkuwa amannya ag'abantu bano. Mbayise mu bungi, mujje tubeereyo, mujje tunyumirwe, tumanyagane, tuwuliziganye. Nze owammwe Ssentongo Lugonvu, nze mbayise.
mujje tusinkaneyo twefumiitirize ku bigambo ng'ebyo tulowooze wakati mu kwekuba mu mitima sinza kweyongerayo munzikirize mbaagalize ebirungi ebyereere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show.